Abalwadde b'envunza bano nga abasinga ku bo baana okutuuka okuleetebwa mu ddwaliro wano baabadde tebakyasobola yadde okusimba ekigere ku ttaka. Tulina n'obuzibu obugemagana n'envunza nga baatuleeteire gano abalwaire ab'envunza abagera oti 10 okuva mu byalo era nga bakoseibwa kiganvu kubanga nibo balingiira okutambula tebasobola kutambula lugendo lugeza waire akooteekera emiti olw'envunza okubakosa. Era olwatuusiddwa mu ddwaliro wano baweereddwa woodi eyaabwe okutangira envunza obutasaasaana eri abalwadde abalala. Ayenga diremye nagulako eddagala n'afuuka ku munumba ng'omala ng'otitefuuwa. Abamu ku b'embeera yabadde mbi nnyo era ng'omwana ono eyateereddwa ne ku ccupa y'amazzi amangu ddala nga yaakatuusibwa mu ddwaliro wano. Kigambibwa nti abaana bano babadde tebakyagenda na ku ssomero era ng'ab'ebyobulamu baabagyeyo ku byalo gye babadde ekyekivule n'eyisengero bwe babadde bayitaayita okulambula ku balwadde. Twayagaana amaka nga amaka 343 nga ago galina obuzibu obw'enfunza obwo. Kyokka abasawo era batutegeezezza nti newankubadde nga abalwadde bano babaleese wano kye baakozeeko kwe kugezaako okubatundula envunza kyokka ate eri eddagala mu kalwaliro kano tebalirina. Kya mukisa mu bintu wabula abantu abamu embeera y'envunza zino bazikwataganya na byaddogo ng'omu ku balwadde bano eyaleeteddwa wano. Edange era ntunulayo dona tiidi ekivaaku oba buloge tiidi oba biki tiidi. Akulira ebyobulamu ku kyalo agamba nti mu kulawuna kwabwe baakizuula nti envunza zikyegirisiza mu bitundu bino ng'ekigotta entula. Bano era bagamba nti eyo mu byalo bakyetaaga okusomesebwa okw'amaanyi ennyo nti envunza tezirina we zikwataganira na ddogo.